Yes, kusokera ddala byonna njagala kwebazaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Njagala kwaniriza ku Just Gospel Media Uganda mu programe yaffe eyitibwa Amaaso Ku Kanisa. Hallelujah. Program eyitibwa Amaaso Ku Kanisa. Mwerezawo Nicholas nze ndi mabiga kulabika nti mbaake ebigambo byenkutuusaako, mbaake ebigambo byolina okuwulira ebigenda maaso mu nsi, ebigenda maaso mu ggwanga. Ye bannange, okay, nsoke nkwe mwannyinaze akuweereze ayitibwa Kisaki. Tukomawo tovaawo, tukomawo. Tebasirika kiro na misana kuwa bulungi bw'obusukuluma bubasaanula ne babaluko okusinza. Program Amaaso Ku Kanisa mwe tugenda okulabira ebintu ebigenda maaso mu nsi nga bikwata ku kanisa. Obadde okimanyi ekibuga ekizimbe ekitibwa Burj Khalifa lwaki kiwanvu, kiki ekiri emabega w'ekizimbe ekyo ekigenda maaso mu nsi. Corona agenda maaso, kiki ekiri emabega waakyo, kiki ekigenda ova emabega waakyo, kiteeketeeke oba si kiteeketeeke. Ebisozi bali mu kukuba abantu mu nsi yonna olw'ekyo ekigenda maaso, kiteeketeeke si kiteeketeeke. Gwe bakuba empisa eyo naawe atanaba kugifuna, kiki ekiddako? Yewe bagikukuba, kiki ekigenda okuddako? Biki ebigenda ovaamu? Bikoseza bite ekkanisa? Ekkanisa eyingidde etya mu nsi n'ensi n'eyingira mu kkanisa? Kiki ekiddako? Mukama yebazibwe. So tugenda kuba tukuba amaaso mu kkanisa, amaaso ku kkanisa. Tugenda kuba tuteeka amaaso ku kkanisa tulabe ekkanisa wa gyeraga, ekkanisa wa gyevudde, ekkanisa wa gyegenda, biki ekkanisa byerimu. Mukama yebazibwe. Weeteeseteese otya? Tuli ffenna weeteeseteese otya nga ggwe omwana wa Katonda? Mukama yebazibwe nnyo. So yino program Amaaso Ku Kanisa oli ku mukutu oguyitibwa Just Gospel Media Uganda. Tugenda kutunulira ensonga nnyingiko, tugenda kutunulira ebintu bingi, tugenda kutunulira ekintu oba oli awali okiwuliddeko oba oli tonaba kukiwulirako, naye nkusaba baako muno gw'otegeezaako, baako muno gw'osheyaringirako, kubanga information eno nkulu ogyetaaga. Katukomewo. Oli mutukuvu nnyo Mukama, bamalayika mu ggulu bakusinza. Oli mutukuvu nnyo Mukama, tebasirika kiro na misana kuwa bulungi bw'obusukuluma bubasaanula ne babaluko okusinza. Mutukuvu. Ebigenda maaso mu nsi bingi. Bayibuli esomesa nti okubonaabona kw'omutuukirivu kwe kungi naye byonna Mukama amulokola. Ekibuuzo, tutuse mu kubonaabona okwo oba tetunaba kuyingiramu? Bingi bye tugenda okutunuulira, bingi bye tugenda okulaba bigenda mu maaso. Nkyali naawe. Kale nkukulisizaayo nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nkwaniriza nate ku Just Gospel Media Uganda mu programu yaffe ennungi, programu Amaaso Ku Kanisa. Wali obaddekawo ne weebuuza ebigenda maaso mu nsi lwaki weebiri era bijja bitya? Gavumenti enteekateeka zonna zeekola. Wali weebuuzizaamu ekibuuzo ekyo nga ggwe omwana wa Katonda yalokoka? Zikuyingiriramu wa, zikunyigiramu wa, kuba nedda? Now
tugenda kubaka ekintu kye tutunulira olwaleero. Ngenda kukintroducinga olunaku olwaleero. Mukama nga tuwadde akadde akatuufu, akadde akalungi, obudde obugazi, tujja kweyongera maaso nga tulaba ensonga zino. Ngenda kwogera ku mukyala ayitibwa Alice Bailey. Alice Bailey mukyala yali Mungereza, yazaalibwa mu mwaka gwa 1880 n'afa mu mwaka gwa 1947. Awo ndowooza emyaka giringa 69 ku 7. Mwaka gwa 1880 yafiira, mwezi gwali gwa 6 ennaku z'omwezi 16. Alice Bailey n'ava mu bulamu buno obw'ensi, naye yali tannaba kuva mu bulamu buno obw'ensi. Omukyalo ono yali muwandiisi wa bitabo. Yawandiika ebitabo ebyali biweererako ddala ebyawera 25 n'okusoba. Omukyalo ono yali Mungereza, naye ya migrating abo migratings, yava mu Bungereza n'ayingira mu ggwanga ery'Amerika mu mwaka gwa 1907. Tuli ffenna era eyo gye yamala obulamu bwe ng'ali eyo, n'asoma n'ayiga bye yayiga, n'atambula mu mawanga ag'enjawulo mu India, nga alina ekirooto ekyokulabika nti muwandiisi. Mukama yeebazibwe, era nga musomesa. Mu myaka 15 omukyalo ono ebyafaayo bitulaga nti yafuna kitwandiise okukyalirwa. Byafaayo bitulaga nti omusajja omuwanvu yasisinkana omukyalo ono nga mwana muto myaka 15, n'amugamba nti weeteeketeeke, beera ready, tulina pulaani gye tulina gy'oli, gye tugenda okubeera nga tukuwa gw'obeere ng'okola. Mukama yeebazibwe. Ngaawo n'agamba nti nafuna okwolesebwa. So Alice Ann Bailey naye yafuna kiringa trance, yali mu trance, n'afuna okwolesebwa okwo. Mukama yeebazibwe nnyo. So yono omukyala Alice Ann Bailey tetugenda mulwako nnyo okwogera ku bimukwatako, naye tugenda kwogera ku biki ebyamuvaamu n'olwaleero bikosezza biti ekkanisa, ate era bigenda kukosa biti ekkanisa. So gwe wali eyo ng'oli mulokole, weeteeketeeke. Mukama yeebazibwe nnyo. Omukyalo ono yawandiika ebitabo biwerako, nkugambye. Yawandiika ekitabo kye bayita Telepathy. Yawandiika ekitabo kye bayita Light of the Soul. Yeebazibwe Mukama. Yawandiika ekitabo ekinkwasa ennyo obusungu ekitibwa Discipleship in the New Age. Kubanga ono omukyala be bamu ku baatandika omuzinzi, kubatandika ekisinde kye bayita the New Age Movement. Era tukimanyi buli New Age Movement ebikirimu byonna tuba tufunyira akadde maaso tuli byogerako. New Age Movement mumovazi cults zikyasinza okubeera ennyingi ennyo mu mulembe guno gwe tulimu. Kama yeebazibwe. Era batandika nekyetuyita the New Age n'omukyala. Now awandika ekitabo kye kiyitibwa Discipleship in the New Age. Kumanyi ng'omukyala ono mukambwe nnyo, baafulumya ne Bayibuli eyitibwa New Age Bible, neefuluma mu versions ez'enjawulo. Enteekateeka zino zonna tezirina we zikoseza Buyisiraamu. Enteekateeka zino zonna tezirina we zikoseza Bukatuliki. Mukama yeebazibwe. Abula enteekateeka zino zikosa ggwe omulokola ayakkiriza Yesu. Njogera ku muntu ayakkiriza Yesu n'oyatula Yesu. Enteekateeka zino tezikosa mu Isiraamu, nkiddamu. Tezimukosa. Ninja kubulira maaso eyo lwaki tezimukosa. Omukyalo ono yafulumya Bayibuli, kanjikulageko wano ojja kugirabaawo, bagita the New Age. Yiyawo bagita New Age Bible version. Kuliko olaba kuliko dragon. Bayibuli eyogera ki ku dragon. Kama yeebazibwe. Byonna bina tujja kuba tubitunuulira. Version eyo gy'alina, waliwo ne version endala eyasookera ddala eneyitibwa New Age Bible version. Kati gwe tukwata Bayibuli yo gy'olina ogigeraageranye n'eyo, olaba oba zikwatagana. Kava zaazo tezikwatagana, ne content waayo takwatagana. Kama yeebazibwe nnyo. So omukyalo ono Alice Ann Bailey yavaayo ng'amaze okufuna okwolesebwa kuli eri olwafuna byalina okukola. Bamuwa information nti bino byolina okubeera ng'okola, bino byolina okutandika. Tuli ffenna oli ku program Amaaso Ku Kanisa, Just Gospel Media Uganda, kwe tuli okulabika nti tukuweereza ofune ebintu bino, omanyiwa we tuyimiridde, omanyiwa we tulaga. Ebintu bino mwe muva
mwe muva ebigambo ebizitenye ebyokwogera bitiisa n'okwogera ku mpewo wano. Kama yibazibwe nnyo olw'ensonga bigambo bya luzungu ate babimoderatinga babimonitoringa. Kama yibazibwe nnyo naye muvaamu ebigambo binene nnyo. Waliwo ekigambo ekibadde kitambula mu mwaka guno gwe tulimu n'oguli ogwaggwa bangi kumi mwakiwulirako nga kiyitibwa new normal. Ebimu tebyewalika kwogera. Kiyitibwa new normal olw'endwadde gye tubaddemu. New normal abamu ku mmwe temwategeera wawe kyava, tekyava buvi mu bbanga ne kigwa. Nti kati otumala okuva mu budde buno bwe tulimu ng'abantu bamaze okulabika nti ne bakubibwa empiso, tugenda kudda mu kye tuyita new normal. What is new normal? New normal bana basajja bakola dda programs zaabwe bateekateeka buli kintu kiri mu system, kiri well scripted and well planned. New normal kiviira ddala eno mu new age movement. New age movement. So bali mu kutambuza ekintu kyabwe kye tutalina kubeera nti tetutegeera, abula tulina okubeera nti tukitegeera ekigenda mu maaso. Mwe muva ebintu ebyo ebiyitibwa the new world order. New world order nayo neevoomu. Enteekateeka y'ensi empya. Enteekateeka y'ensi okutambula nga ekyusiddwa bo bennyini nga be bagikyusizza kiviira ddala omwo. Now nina ekipande ekyenkuteredde ku screen okwo ogenda kukiraba. Kuliko Just Gospel Media Uganda program Amaaso Ku Kanisa. Mbadde nkusaba soko sharingire ku munno, sharinga mu group eyo gy'omanyi, baako go sharinga gofaako ennyo, sharinga o sharingire ddala era osharingire ddala ebigambo bino bituuke ku oyo omuntu alina okuba nga abiwuliriza. Kama yeebazibwe nnyo. Now Alice Bailey bamuwa plan, bamuwa mandate, bamuwa eddimu eddene olw'okulabika nti nno akola. Omukyalo ono alina emyoyo, alina oba omwoyo ogwali gwamwambala ogwalabika nti no gwali gumuwa vision zino okubeera nti no awandiika ebintu bino. Mukama waffe yeebazibwe, awandiika ebintu bino tuli ffenna. Naye mu byonna nga tunabagenda mu maaso njala kugamba nti omusaayi gwa Kristo gukwambale, ekitiibwa kya Katonda kikwambale, entiisa ya Katonda ekwambale, omubi Sitaani aleme kutiisatiisa. Nkusabidde mu linnya lya Yesu, mu linnya erisinga amannya gonna ery'Omwana wa Katonda omulamu, wootudde awo owuliriza ebigambo bino, leka omusaayi ogwayika ku musaalaba gwambale obulamu bwo n'abaana bo tubanyika mu musaayi gwa Katonda. Tubateekako olukomero olw'amaanyi, waleme kubeerawo mubi, waleme kubeerawo muzimu, waleme kubeerawo kibi kyonna kiyinza kukwata ku bulamu bwo nga tugenda okwogera ebigambo bino. Entiisa ereme kubeera kumpi naawe, wabula egende wala, entiisa ya Katonda ebeere kwambala mu linnya lya Yesu. Bayibuli esomesa mu Kubikkulirwa 12:12 nti mweggulu mujaguze n'abo abagituulamu. Eggulu mujaganye, mukole embaga, musanyuke nammwe abagituulamu. Naye Bayibuli esomesa egamba nti olunyi luno luneraliikiriza nnyo ne lunkuba wala. Lugamba nti naye ate ebiwoobe eby'ensi n'amayanja, kubanga Sitaani ase gye muli. Era Bayibuli egamba nti ase n'obusungu nga buyitirivu. Obusungu nga buyitirivu. Era tusomesa ne tugamba nti naye ng'amanyi nti alina akaseera katono. Kati kubanga nti alina akaseera katono, alina okuba nga akola byakola byonna mu bwangu ow'ekitalo. Enteekateeka ze zonna zirina okubeera in practice era ng'akimanya alina bagenda okukwakkula. Naye Yesu yayogera mu kigambo kye n'agamba nti abo be wampa bali mukono gwange, tewali n'omu ayinza kubanzijamu. Kusabidde obeeremu kwabo abalonde Yesu be yalonda abali mu mukono gwe mubi Sitaani batasobola kumugjamu. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga ye amanyi alina akaseera katono nnyo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Omukyalo ono bamuwa point ziri 10. Point zino 10 pulaani ya kusaanyawo Bukristaayo, pulaani ya kusaanyawo Bayibuli,
pulaani ya kusaanyaawo kanisa. Bwe batagisaanyaawo bagenda kugiremaza, bwe batagiremaza bagenda kugyavuwaza, bwe batajyavuwaza wakiri ejja kulemala. Olabye omuyembe, omuti gw'omuyembe akuliko emiyembe mingi, naye lazima bagamba tunaakasuka y'enkonyogo neevaayo n'ebibimba, at least enaavaayo n'emiyembe nga 10 naye nga at least givuddeko. Kakati ze zino pulaani namutayiika, ze zino enteekateeka namutayiika. Enteekateeka yeeno nga bamugamba nti kola enteekateeka number 1 okujja Katonda mu sisitimu y'ebyenjigiriza. Mukwate Katonda mumujje mu sisitimu y'ebyenjigiriza. Nga mu masomero temukyayogera ku Katonda. Katonda mumujjeemu. Ngenda soka tuziyitemu, tujjako mawaato omundi omulala, tukwateko emu ku emu tulabe Bayibuli esomesa ki ku nsonga eno, Bayibuli esomesa ki ku nsonga eno, eyogera ki ku nsonga eno, tulabe kanisa weeyimiridde, tuwechekinge, tulabe kigenda mu maaso. By the way, ne kino saagala nkyerabire, obadde okimanyi nti ennyambala olwaleero egenda mu maaso, ennyambala egenda mu maaso mbasaba mwegendereze. Waliwo ennyambala y'abaana abawala gye bambala nga batta amabeere ne bambala omukono gumu nga gwe guliko olugoye, guno omukono mulala nga teguliko olugoye. So kiraga bali bwereere, munda mu bo tebambadde kaleega, kubanga oli wayambala akaleega olaba nti kasaze, naye tekasaze, naye omukono gumu gwe gwambadde, guno omulala tegwambadde. Balina information gye basindika, gwe buli olwambala n'olugamba nti musono guzze, balina information gye bali mu kusindika. Tuli ffenna bajja kitusindika ku liiso liri erimu lisigenda kulambulula kati, ku liiso erimu eriri mu movement eyitibwa ey'aba Illuminati, liiso eriri mu pyramid, one eye. Kati balina enviiri ze bambala ku mutwe ne babasiba enviiri ne ziyitamu obuviiri bubiri, akamu ne kayita side zeno n'akalala ne kayita side zeno, obuviiri bubiri ne buleebeeta buti. Obuviiri bubiri bangi tebamanyi kye butegeeza, bo bali ku musono guzze ne gugenda gujjuno ne gujja ne babakira bubakizi. Bayibuli esomesa etya nti muleme kwefaananyiza ng'emirembe gino egyakyama, this new age, this age. Muleme kubeefaananyiriza, naye muzze amagezi gammwe amajja. Baluumi 12:2 muzze, Baluumi 2:12 ndowooza, muzze amagezi gammwe amajja, renew your mind. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, olina okumanya naawe wa woyimiridde, weetunuulemu, weekubemu tooki. Tuli ffenna kale tuvuddeyo. Alice Bailey, 10-point plan to destroy Christianity. Number 1, badde nkugamba nti take God out of education system. Nga Katonda temukyamwogerako, tubirabyeko. Waliwo enteekateeka namutayiika egenda mu maaso okulabika nti kitwayita bo bangi kye bamanyi Lord's Prayer, which is not the Lord's Prayer. Etwasabanga nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje. Of course Lord's Prayer tugisanga eri waggulu ku lusozi nga Mukama waffe Kristo ali mu kusaba. That was his prayer. Naye eno it was not a Lord's Prayer. Eno prayer eno Kitaffe ali mu ggulu, Matayo 6:5 atulaga the mode of prayer. Omubanga musabanga bwe muti. Mukama yeebazibwe, sigenda gendayo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Esala twagisabanga mu masomero, naye yegenda evaawo. Bagenda bagis kicking out mu education system, bagenda ba kicking out religious education mu education system.
Papa yayimirira n'agamba nti essaala eno erimu ebyokukyusaamu, tulina okugikyusaamu, mulimu ebinovaamu, mulimu ebitulina okuyingizaamu. Kama yibazo ebyo byonna nga balina enteekateeka okulabika nti nno batuukiriza ebigendererwa byabwe. Olwaleero America motion kwetambulira, ensi yonna kwetambulira, waliwo akabondo akafuga ensi, akategeerera ensi, be it byanfuna, be it media, be it byabufuzi and religious. Waliwo akabondo akalabika okubeera nti katwala ensi, era batambulira ku agenda eno ey'omukyala ayitibwa Alice Ann Bailey. Point eyokubiri, create an interfaith movement. Muteekewo ekibiina nga kigatta enzikiriza, nga kitaba enzikiriza zonna. Ekibiina nga kitaba enzikiriza zonna. Mu Uganda muteekemu ekibiina nga kitaba enzikiriza zonna. Interfaith kiringanga omukatuliki okukwatagana n'omulokole, omulokole okukwatagana n'omusiraamu, omusiraamu okukwatagana n'omu mention anything, mweyingiremu munda, come and join together. It's like intermarriage. Omulugwala alina okufumbirwa omusomalia, omuganda alina okugenda eri n'awafumbirwa mu Banyarwanda n'awasaayo, Abanyarwanda balina okugenda ne bafumbirwa mu Bakongo. Intermarriage. Omusoga agenda afumbirwe ew'omudama. You know, intermarriage. Mention anything you want. That is intermarriage. So interfaith. Twandigambye intermarriage movement kibeera nga kisinde. Mukolewo omuggundu ogwo. Tuli ffenna mukolewo omuggundu ogwo. Omulugwala agende afumbirwe mu Baganda babeere bonna. Bwe babeera bonna batandika okukkiriziganya wamu, babeera balina rights ezibagatta. So interfaith movement, mwegatte wamu, mubeere nga mulina ebibagatta nga mmwe. Naye kibuuzo, ekitangala kyegatta kita n'ekizikiza. Omusana gukkiriziganya gutya wamu n'ekizikiza? Tuli ffenna. Make homosexual an alternative. Make homosexual an alternative. Omusajja abeere ne musajja munne. Omusajja yeebake ne musajja munne. Gambe mbiyita mu buyisi bwe nti nkuwa introduction. Kama wali batwadde akadde akalungi akalala tujja kudda togere kimu ku kimu bibirikale. Tukuwe ne examples ezigenda mu maaso mu nsi. Ebisiyaga mu bifuule nti kya bulijjo yengeri endala okubeera nti nno bikkirira kiriwo kiba kiganye, tulina alternative. Olinawo akawunga, nedda sinaawo kawunga, nennawo ebijanjaalo. Kawunga kaweddewo ne okay, we have an alternative, tukuwe ebijanjaalo n'amatooke. Bisiyaga. Point eyokuna, use media to promote and change mindset. Media mwetutwalira internet, media mwetutwalira TV, tutwalira radio stations, any wave of communication, that is media. Amasimu, that is media. Okukyusa mindset y'omuntu nga bw'abadde alowooza, tukikyuse. Naye nga kino kiri strictly ku balokole, ku kanisa ya Kristo. Kama yebazibwe. Bible esomesa etya nti temwefaananyiza nga mulembe guno ogwakyamano. Naye mukyusa amagezi gammwe okubeera amajja. Magezi gammwe okubeera amajja. Tukyusa tutya amagezi gaffe okubeera amajja, tujja kukiraba. Now, mindset y'abantu bagikyusa mu period gye tubaddemu emabegako awo, gye tukyalimu. Nga bakuba banners nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda program,
Amaaso ku Kanisa. Tugenda okulabira ebintu ebyenjawulo ebirumbye ekkanisa ne kanisa waweeyimiridde nembulamu bwaffe obwa bulijjo. Okulembeza eggwanga lumu yayimirira ku TV n'ajjayo akatambi akali mu Itale ng'abantu babaziika mu ttaka, mass grave, mass burial. N'abagamba mulaba batta bantu bafa. Kakati ekyo akozeseza media okukyusa mindset y'abantu nti omuntu abadde akyalina essuubi mu ndamu ye atidde gamba baziise enkumu eri. Media neraga abantu abali mu kwokyebwa mu India tibali mu bocha, yet bakwata emirambo gyonna egyali mu malwaliro. India erina abantu bayitirivu bangi nnyo, abantu abafa buli lunaku mu India bangi. Ne babakwata ne babateeka mu kifo kimu ne babookya ne bagamba nti kino ekirwadde kye kibasse. Buli omu nakkiriza ekyo. That is media ekyusiza mindset y'abantu. Tulaba aba celebrities n'avaayo n'apromoting ekintu gwokkirize kubanga ayiza celebrity. That is changing your mindset. So bagamba nti media mugipushing ennyo, mugikozese nnyo kulabika nti ekyusa mindset y'abantu. Point eyokutaano, make abortion free and legal and easy. Kujjamu embuto mu kifule kyangu nnyo, temukalubiriza abantu kujjamu mbuto. Baleke bajjemu embuto zaabwe, temukalubiriza bulamu bwabwe. Ate kibeere free and legal. Omuntu yeeyagalidde bw'oyimirira maaso ge ajja kusuwinga, ajja kutwala mu mbuga z'amateeka. Ate kibeere legal, tekiri illegal naye legal. Si kyakwekweka. Mu buwaayiro bwonna kibeeremu nti omuntu addemba okujjamu olubuto. Kiri legal, abeera ne lawyer we agenda okubeera nti nno ayimirirawo ku lulwe ne prosecutor kuwolereza wajjemu olubuto. Singa nvaayo neŋŋamba nti lwaki ojjemu olubuto? Olubuto lwange myezi 9 nza nina okubeera nga mpanira olubuto olwo. Nze nsalawo ono abeeremu mu ndo batabeera mu, nze nsalawo. So olaba nga buli nteekateeka yonna ejja muntu ku Katonda. Kibeere legal mu mateeka, tekiri illegal. Olw'omukaaga, point ey'omukaaga, governments to make laws and church to endorse them. Awo notuzize kati abakulembeze mu governments ez'enjawulo bateekawo amateeka ne bagabaga, obuwaayiro ne babubaga, ne bakyusa amateeka g'obufumbo, ne bakyusa amateeka g'obulamu bw'ensi, ne batekyusa ebyenjigiriza, ne bakyusa buli kimu. Naye nga byonna babikola nga balina paati emu enyigirizibwa, era bakole n'amateeka ago ekanisa egendoosingi. Tukirabyeko. Lwaki bagamba ekanisa yagendoosingi? Lwaki tebagamba muzikiti? Lwaki tebagamba babahayi? Bagamba ekanisa church egendoosingi. Balina okubeera nga bakozesa abakulembeze mu makanisa kulabika nti no bayendoosinga ebyo byonna ebigenda mu maaso, olw'ensonga nti church erina following, abakulembeze balina following. So tekikwewuunyisa kuwulira mukulembeze wanzikiriza nayimirira n'akola statement ewawaza amatu. Alina ekimuli emabega, alina ekimu driving, alina mu driving. Abantu bagambe bakkirize kino. You endorse. Kama yibazibwe nnyo. Olw'omusanvu ne lugamba nti the best art make it run mad. The best art. Mutumbule art. Ate nga mulese okumutumbula wabula mu kifuule nti kikyusa omuntu agwawo n'ekigo kubanga alabye omuyimbi, agwawo n'ekigo kubanga alabye kazanyiikirizi, agwawo n'ekigo awulira asobola okukwata ssente ze zonna z'alina n'agenda alabe omuzannyi wa firimu, alabe omuyimbi. The best art make it run mad. Kifuule nga kyabulalu, something crazy, something mad, gweddalu. Lwaki? Kubanga nti abantu abo genda kuba bakkiririzaamu, ne banajja ne bakugamba ekifu ojja kiraba nga kirungi. Olw'omunaana, reduce parental authority over children. Nti abaana
ne bazadde baabwe obuyinza mubuzze ku baana, abazadde baleme kubeera na buyinza ku baana. Reduce parental authority over children. Kati omwana abeere nga yekyusiza muzadde we. Bayibuli eyogera ki ku baana? Tujja kubiraba n'abazadde. Ni wano bakugamba nti make it nti authority ku muzadde n'omwana, omwana yalina authority esinga. Edda ffe bwe baatuzaala, bazadde baffe baatugamba tukuzaalidde kyalo, era ekyalo nga kyekikugunjula. Ensobi yonna gy'okola ekyalo nga kikugunjula. Lumu nzijukira twagenda ku luzzi eyo ne tulwayo, tujja nga tulwana mu kkubo. Omuzeeyi omu n'atuyimiriza n'akwata kibooko n'agimenya n'atukuba kibooko. Tugenda nga tukaaba. Tebe twatuuka ewaka era n'ajja n'atubbirawo kibooko nga bazadde baffe balaba, bajjajja batudde wali eri. Era n'ajjajja n'agamba mubakube mubongere, ne batwongera. Tuli ffenna. Edda wabeera nga kapiira, omukulu n'ajja n'akutuma, jangu ogende ku dduuka ongulira ekintu, si yakuzaala. N'ogera n'odduka n'ogula omunyu n'ogumuleetera n'oddayo kapiira. Naye olwaleero okigamba mwana waani. Olwaleero ogenda n'okyala mu nnyumba y'omuntu omu, omwana n'ayimirira waggulu ku TV ku ntebe n'afuka omusulo ne gukkirira wansi mu ssuwaani. Omwana n'agamba, no mommy, I don't like this guy, I don't like this man, don't bring him back again. N'owulira nga olina oweddewo, kaana kali waggulu kakulira emigaati mu mutwe, n'ojula okakuba tookakube tookasune, bw'okasuna mujja yomba ne maama. Maama n'agamba, oh it's okay, kubanga ne maama akimanyi omwana wanaamukubako n'abako kyamugamba, omwana agenda kunyiga 99. Child abuse. Omwana wanamukuba ku kibooko embooko 2 kabina agenda kaaba asisiite ebigere azirike. Child abuse. Bayibuli esomesa nti suula omuggo yono n'omwana. Tugenda kubiraba. So kati ebyo bina babikola okulabika nti n'omwana batta future y'omwana. Omwana akulinga ali mu mikono gitali gya Mukama. Bayibuli esomesa nti kuza omwana mu kkubo lya Katonda bw'akula alemedde vaamu. So kyova olaba nti n'enteekateeka ez'abaana okusoma, waliwo abaana abafiiriddwa okusoma. Waliwo generation efudde olw'ensonga nti abaana bafunye embuto, tebakyasobola kuddayo ku ssomero kati. Ninga ekyo kyonna kiri mu system. Creating ekintu. Nabagamba kino ekiriwo. Nakola double video buli eyo bwavunda n'ovunda. Nabagamba kino ekiriwo ekigenda mu maaso teekateeka. Namutaayika ennene. Kulabika nti ebaako beesuula. Si byanfuna byokka, si bya bufuzi byokka, si bya bulamu byokka, si bya mwoyo byokka, naye n'abaana. Waliwo omulembe gw'abaana ogufudde otayinza kuddamu kuwulira. Abaana bafunye embuto, abaana bafunye endwadde, abaana emyaka gifudde. Guguko omwaka okufa omwana nga tazeeyo ku ssomero, ogenda okuddayo ku ssomero bwongo bubeera bwakyankalana dda. So omuzadde nga tokyalina authority eri mwana, balina ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abaana babitaddewo. Ebyo byonna it's a plan. Omwana abeera ne authority, bamuwa ennamba z'amasimu, call. Tuli ffenna. Destroy Christian family structure. Ni ku Lwamwenda. Destroy Christian family structure. Family structure nga unalaba nti tata, mama, family tree. Tata, mama, brother, sister. Sister ne nazaala, sister ne bwazaala ne nazaala, jjajja kati tudda waggulu eri oli abadde tata n'afuuka jjajja. Emirembe ne gijja nga gikula. Tata ne maama waka ne bazaala abaana, omulembe mulamba nga guli awo gutudde guli mu lujja. Jjajja wagundi, jjajja wagundi, jjajja wagundi, family tree. Ne bo baagala structure tugikyuse, ekyusibwe. Ebeere nga bw'ova ku taata wansi odda ku maama,
ate era odde ku maama era odde ku maama then wajjewo abaana tuli fena wajjewo abaana n'abaana wansi wabeerewo abaana kati abaana ate bazaale mu baana bannaabwe sister azaale mu blaza we tuli fena blaza afuneyo kibulaza ekirala babeere bonna awo kikome family structure efe taata bwafunayo maama ne bazaala omwana ne bakomaawo tebeyongerayo omwana omu abaana babiri bamala. That's the family structure they want. Tebagala kwongerako bikomaawo abaana bangi oxygen mutono mukendeze ku baana. Change family structure. Mutondewo obupiira buziiza abantu okuzaala. Family planning. Mirempeke zitamaji zitenkwasu limekuddamu okuzaala baana balala. Enkola ezakizaala gumba ezo zonna enteekateeka buli oyimirira mu kanisa n'owulira nga bali mu kusomesa enkola ezakizaala gumba ne bagamba buli empeke waliyo akaweta koyisola oteeka mu lubuto munda ne bakasiba olw'olyagadde okuzaala ne baddamu ne bakasumulula. Enteekateeka za sitaani. Mukyuse family structure. Destroy them. Olw'ekkumi, make divorce easy and legal and free from people and free people from the concept of marriage for life. Nkiddemu. Make divorce easy and legal. Okunooba okukyankala n'okuva mu maka nti nvudde mu maka ga gundi. Kati n'abasajja bakikola n'omusajja n'ava mu maka. Kati no bakugamba nti beera waddembe okuva mu maka akugenda. Oli waddembe kyangu nnyo ate kiri legal. Kusaininga bipapula nina lawyer. Naye nga mwali mwekwana, mwali mweyagala, mwali mutandika obufumbo. Tewaliwo lawyer, right? Tewaliwo lawyer, tewaliwo prosecutor. Temwali illegal. Mwali legal. Legally authorized by God. Adam and Eve, they were legally authorized by God. Abraham and Sarah, they were legally authorized by God. Katonda yabeera wakati w'abo abantu abo ababiri abaagalana. So si mpapula. Kati bo bakugamba nti empapula zibeerewo wakati awo. Omuntu abeere ne concept nga si ya bufumbo bwa bulamu. Sikulina paka bulamu. Nkulina lwenkukooyedde lwogenda. Free people from the concept of marriage for life. Bakijjawo abantu bano. Nomukyala Alice Bailey Anne bye yali awandiika. Of course biri mu kutambula bigenda maaso. Free people from the concept of marriage for life. Muweereza omu mu kibuga awo amaanyi ayina emizindaalo ayina ekanisa ayina enkuyanja y'abantu. Yavaayo olumu n'akola statement yatukanga emitima ffenna n'akwata empeta n'agikasuka wabweru. N'agamba njagala wabayo omuntu asobola okujja tukole debate andaga empeta mu Bible. Mumpa olunyiriri nga lulaga nti bwe nkukwasa nkufiirako paka kufa. Muleeta olunyiriri olwo. Kanisa neekuba mu ngalo kibiina ne kisanyuka. Naye nga tebakimanyi bali ku plan ya Alice Bailey Anne. Marriage for life concept eyo mugijeewo. Endagaano z'obufumbo mu Bible tujja ziraba. Obufumbo ndagaano
bya kufa tobiyingiramu nga tojja bisobola. Bayibuli esomesa nga Kristo bwe yayagala ekanisa. Bulamu, kuwaayo bulamu, yawaayo bulamu, so naawe waayo bulamu okuyimirira ne gundi obeere naye mu bufumbo. Make divorce easy and legal. Kyova olaba nti kati olangira abantu abasumba abaweereza ba Katonda ayimirira ku kituuti n'abeera n'omukazi ono n'agoba oli n'awasa ono n'amuzaalamu omwana oli n'amukasuka n'amugoba n'aleeta ono omulala. Olengera abafumbo obufumbo bukyankalana, obufumbo butabuka day and night, day and night. Bwe babeera nga bali bokka baagalana ku university basobola okubeerawo emyaka 5 era babeera batuwa history waabwe. Twakabeera mu courtship emyaka 2, twakabeera mu courtship myaka 7. I've known this person for 10 years. Bwe bamala okutwala oath ne balayira mu bufumbo, holy matrimony, ne balayira, awo tabu nejja. Wayitawo emyaka 2, mwaka gumu, ne bujulikamu mubalaba ku ntimbe z'amawulire na TV baawukanye. Ayakakola embaga ayisizamu baawe ekyambe. Naye weebuzeemu mu myaka giri 7 biki bibayiseemu bano byatasobola kuyita mu mwaka gumu. Omusajja ono kyakoze sisobola kubeera naye, omukyalo ono kyakoze sisobola kubeera naye. Concept yo mugijeewo nti marriage for life. Omusajja yabuuza olunyiriri, mutuwa olunyiriri olugamba nti okufa kwe kuli twawukanya. Bible yiyo. Kanisa nekuba mu ngalo ne bakuba haleluya. Ne bamugulira ne soda, ne bamuwa n'ekimu ekye-10 n'ekiweebwayo, n'ateeka mu nsawo n'avuga emmotoka. Haleluya, Musumba agenzi. N'olaba ennaku divorce ziringa divorce. Abantu ne batuuka okwevuma obufumbo, ne batandika obugoba. Saagala kuwulira bikwatagana ku bufumbo, saagala bufumbo. Naye ng'obufumbo nteekateeka ya Katonda, si nteekateeka ya mwana wa muntu. Bufumbo pulani ya Katonda. Bayibuli esomesa nti yakola omu wadde nga waliwo omwoyo gwafikkawo. Lwaki? Ti ng'anoonya ezzadde eri kya Katonda, ng'anoonya ezzadde eririna ensigo y'obwa Katonda. Amayibazibwe nnyo. Kati awo omuntu n'ava ku layini. Zezo ensonga 10 tujja kudda tuzitunuulire emu ku emu. Tulabe kanisa wawe eyimiridde, tulabe kanisa wawe eraga, tulabe wawe naye woyimiridde. Sharingira muno, muwe information, mugambe waliwo ekigenda mu maaso. Ayinza okuba olina gye wakiwulirako, Mukama yeebazibwe, naye osobola okuddamu n'okola television. Kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okutunuulira. Tulaba abaweereza ba Katonda nga bayimiridde ku bituuti nga boogera ebigambo, ne mu zi statement ze bayisaawo nga bayisaawo information, bayisaawo information nga balaga abasajja abo nti yes tuli ffenna. Tuwulidde ku basajja abatunze ekibiina ne batunda emyoyo gy'abantu. Tulabye ku basajja abeegaana Bayibuli. Yiyo Bayibuli yiyo bagita the New Age Bible version. Eri ku screen yawo waggulu wali Just Gospel Media. Kama ibazibwe. Njagala kusiibula
njagala kusiibula gwagoberera ali naffe. Njagala kugamba ebigambo bino nti totya kubanga ali wamu naffe. Tunaakoma tugenda kutunulira ekintu kimu ku kimu nga tukozesa ebyawandiikibwa. Ninga sinagenda tugenda soka tusabe kofina. Kitango omulungi omwesigwa, njagala okwebaza olw'ekibiina kino ekinene, kwebaza olw'abantu bano Mukama bayimusa mikono gyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, mbanyika mu musaayigo. Bayibuli esomesa nti tewabeere kyakulwanyisibwa ekirwanyisibwa eri obulamu bwaffe ne kiweebwa omukisa. Bayibuli tetugamba nti tebigenda kuwanyisibwa, naye bigenda kuwanyisibwa. Ebyokulwanyisa bigenda kukolebwa, biri mu bajjiro bikolebwa. Naye Bayibuli esomesa nti tebiweebwa omukisa. Tugaana ebyokulwanyisa ebyo okulaba omukisa. Tubigaana okubaako kye bitukola mu nsi ey'omwoyo. Tutyenga nnyo gwe atta omubiri n'omwoyo. Tebitukole kabi mu nsi yaffe ey'omu mwoyo. Mu mubiri bitukola akabi kubanga omubiri tegugenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Omubiri tegugenda kulaba ggulu, naye omwoyo gugenda kulaba eggulu. Omuntu waffe ow'omunda yasinga okubeera omukulu ennyo. Entalo zaffe si za mubiri wabula mwoyo. Ekyenkomerero mwambalenga ebyokulwanyisa, ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Mu linnya erisinga amannya gonna, tuwa amaanyi, tuwa obuvumu, oggula amaaso gaffe okulaba ebigenda mu maaso, okutegeera omulembe gwe tulimu, okutegeera ebiro bye tulimu n'ebiseera nti okomawo okututwala. Kwebaza nate olw'abaweereza bonna, nkwebaza olwa buli ssekinomu ateze okutuuka okuwulira. Muwe omukisa, gaziya ensalo ze, muwe amaanyi n'obusobozi, muwe obuvumu okusobola okuyimirira mu kigambo kino, n'okukitegeera n'okumanya ebiro bye tulimu n'ebiseera nti si byangu. Nkwebaza kubanga oli mukulu. Tukulembere n'empagi ey'ekire awamu n'empagi ey'omuliro, bw'otyo nga bwakulembera Isirayiri emisana n'empagi ey'ekire, ekiro n'empagi ey'omuliro. Tukugulumiza, tukwebaza kubanga oli mukulu. In Jesus mighty name mwensabidde. Tugenda komawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli ku Just Gospel Media Uganda, programe Amaaso Ku Kanisa, nange omuweerezaawo Nicholas. Mukama akunkumire. Bye-bye. Tujja kuddamu nate olunaku olulala. Akunkumire Mukama. Amaaso go nimiza muliro, ndagayo omuntu ku nsi alikufanana gwe ssebo. Nkulowoozaako naddala nga nsoma ekigambo kyo